Eno ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Zavugidewa. Ani gwe bakutenani. Ani yakumenya ukani. Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Ate naffe tuba tuyingira ku ssaawa eno yennyini mu Wolokoso mu weekend taxi. Nze Sula Senyonga Mr. Mosquito Haji Titibya Omwati ne nkugamba yena gy'osinzira okweyanga owuliriza okugamba nti oli wa Kabinyoni munaana zakeeta ku ssaawa esatu ez'okumakya ffe tuba tuyingirawo mpozi ate ne Wolokoso ne tubeera nga tulikuwa bulungi nnyo naye ng'ate mpozi tugamba ekintu kimu kyokka bw'obanga olumisinze osobola okugenda ate n'oddamu n'olufuna buto wali eri ku YouTube channel zaffe ku Radio Simba TV osobola okubeera ng'olusangayo n'olusanga mpozi ate ku Bokati TV nayo gye luli nnyo ne ku Kalam Times ate mpozi ne ku Aflari nobeera mpozi nga te otufunira ddala bulungi naye nga tugamba kati essaawa leero nyini Wolokoso Chali waffe bamamenyi bange mbabuuzako mu bwegamba mu njebiseemu bakyali bange yangu otubuusa nga sinnababuusa mulina okusooka kunjibisaamu tuwe muyaye waffe njagala bahajati ne bahajati mwenna mujja abali sekise nawe Haji Titibya lutuwe mumpe ku salam assalamu alaikum Haji waffe omubwat waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Hajati Fatuma Soko neyo balizeko kuba Hajati bano okubeera nga bandabiridde bannange weebale kulabirira Haji bannange weebale afumpa obutamakoma kati nkolete Hajati Haji Titibya nawe nkimanyi mulwagala naye ndutandikire waawe exactly nawe tutandikewo ku Kinyusi we exactly olutalo mpozi ate mu famire y'omugenzi Paul Job Kafeero mpozi lukyagenda mu maaso era nga bwe twatuusaako mpozi gye buvuddeko era twongera okubeera nga tubawa updates twasembayo mpozi ng'abaana DNA giyite endaga butonde abamu mpozi ebabodde ate nga kuvuddeko abaana bana mpozi abayiseewo nga bebatuufu abagambibwa okubeera mbu be bakafeero wabula bano bo beyaboola bagamba nti tetuli bamativu twagala at least omulambo gw'omugenzi gugibweyo asobole okubeera ng'afunibwa ddala bamugireko ddala erinnyo oba n'akatundu okuva ku kisambi kye basobole okukola DNA entuufu era nga bagamba nti nabo beetegefu okubeera nga bawaayo omusaayi gwabwe ekintu kibeere nga kitereera twayogerako n'omusika amanyiddwa nga Martin Kafeero n'ategeeza nti ekikyasibye enteekateeka z'okuzikulayo omugenzi ntambula yokka wabula President Museveni Kasayo yatadde entambula ey'olukale abaana ne batukiza ekintu ne bagamba kirina okukolebwa wabula eyali omwagalwa we muyite mukwano gwe omukyala Robin Abisirikirwa akombye kwerimaa n'agamba nedda kino tekijja kusoboka ekyo tekijja kusobokerako ddala amanya gange nze Robin Abisirikirwa namwandu w'omugenzi Paul Job Kafeero ensonga eyo ey'okuziikula omugenzi nze sandibadde na buzibu oba abaana baagala okumanya taata waabwe kubanga balina right okumanya ekika kyabwe kati abaana abo be bafika ku musaayi nze ebyomusaayi saabiriimu bagenda n'omukuza ne babajjako omusaayi bwe bamala obajjako omusaayi ne gusosolako abamu ne guwanda abamu kati bano be gwawanda famire y'omusajja gwe bayita Nanganga nja muyita musajja kuba nze wange siinayo kitiibwa kye mumanyiiko kati mwe mumanyi nga taata wa Kafeero naye nze yayagala Kafeero we yali awasizza eyamundaga nga taata we bayirawo Nanganga yali musajja mugagga kati nga bo bakula beebuuza omusajja omugagga avuga zi Citroen ayina ebizimbe atatuweerera musajja n'atambula yennyini n'ajja n'abaganze baana mmwe sibazaala ye n'omuwala amuddako gwe bayita Nantongo n'abagamba taata waabwe yali Munyarwanda yabeeranga eyo mu bikajjo Pawulo n'akulanga kyamanyi kati Pawulo bw'atuuka mu kibuga Pawulo n'ajja afuna erinnya Nanganga teyakwatibwa nsonyi n'akomawo ataamuzaale mu bukulu kati Pawulo olw'ekitiibwa
ekitiibwa kye yalina n'erinnya lye n'agamba Robina omuntu ono kamulekereyo nga ndabirira bensanga ku nguudo kamulekereyo n'ekitiibwa kye nanganga atuuka olunaku lumu amuyita nti bagende basamire Pawulo n'agamba bannaye omusajja mpita okusamira ate nga yaŋŋamba nti tanzaala kati nsamira lubaale ki Pawulo n'agaana kuba tuli awo ng'amuga nti asiraamusi amuyita amusiraamule Pawulo n'agamba nze omusajja yaŋŋamba tanzaala kati ate ansiraamulangaani Pawulo n'atandika okunyiiga by the way nanganga ne bwe yajjanga ewaka nga akyadde ne mugamba taata wali ng'agamba ni yaga nti taata wange totawaana naye n'okumubuuza tokola ki tomubuuza Pawulo lumu yalinnyako n'ekikomera n'adduka ng'omwami oyo atudde awo mu nnyumba. Okusinziira ku Robin atutegeezezza nti omugenzi Nanganga yali yeegana Paulo Kafeero nga bakyali bato wabula mpozi Paulo Kafeero bwe yakola erinnya ate kitawe n'amuyita bazzeewo Oluganda ekintu ekyanyiza ennyo Kafeero bw'atyo bagenda mu lukiiko olumu olw'ekika n'ayatulira kitawe ekyamuli ku mutima n'amugamba watwegaana nga tukyali bato Luganda kiri oyagala okuzzaawo ng'ate tukuze wabula kino bw'atyo Kafeero yava mu lukiiko nga tebategeraganye n'adduka n'agenda bw'atyo kitaawe Nanganga n'amuwandiikira ebbaluwa yeno bisirikirwa gy'akusomera wano nga 9/10/25 ya Pawulo nze Nanganga Umaru wempandiikidde bino nga siina busungu bwonna wadde ennaku ate era nga ntegeera bulungi mpandiise nga ndi musanyufu nnyo olw'ekyo ekyakuvaamu nga 1/9/25 Pawulo jjukira yafa 2/7 kyalimu ebyewuunyisa nakuwa ekitabo Black Book osseemu erinnya lyo mu bujjuvu ekyewuunyisa abantu bonna nga okutta ekitabo n'olayira nga botayinza kuwandiika linnya lyo mu kitabo wayita eddakiika nga 5 nga ffenna tukusimbye amaaso n'osituka mu ntebe we wali otudde n'olayira ku magulu go ng'oyimiridde n'okakasa nti Pawulo abadde ayitibwa Kafeero siri mwana wa wano era sikyadda mu lujja luno wooli oli muntu mukulu naye tondaga nga mukyalawo oba bakyala bo b'ozaalamu abaana n'abaana bo bennyini nze sibamanyi g'amannya g'obawo ogajjawa nakusaba omwana nga mulenzi akulira ewange mwekulize n'okutuusa leero ekyo kyagaana wano nassaako akantu akagamba nti sisi abantu abalina ku bbaluwa eno omukulu w'olujja omukulu w'olunyiriri omukulu waki w'essiga naye ng'ekyaddirira ebbaluwa eno Pawulo okufubutuka mu nju okugenda wano ye yali agenze ng'obusungu bumuttaako oyo ebintu bya Nanganga. Okusinziira ku bisirikirwa agamba nti ekiseera kyatuuka nga banoonya omwana ne Paul Job Kafeero omwana n'abula ne batambulako mu basawo ab'enjawulo ne bategeeza Kafeero nti engeri gye wali onywa nnyo omwenge walina kye tuyita low sperm count enkwanso zo zali tezisobola kufunyisa mukyalo ono olubuto era yeewuunya nnyo abakyala abasinga bwe baaleeteranga abaana obwana obuto ennyo kyekiseera kye yanoonyezangamu omwana wano yeebuuliza bazaala ddi ng'ate ewuwe gyali low sperm count nti bandiswala yebujja omwami ono baamubikira nga Pawulo akutuse ne bamugamba muzeeyi Kafeero afudde n'agamba nze sina mwana gwe bayita Kafeero njagala obuuza bakketi abo bawowotto ne baddamu ne bamugamba buno busungu bw'oyina naye omwana ono afudde tukole tutya n'abagamba temuwesa wano omulamuzi sirina mwana gwe bayita Pawulo Nanganga teyatambuza yadde ebigere okujja okulaba ku mulambo gw'omwana oyo gwayita owuwe mu bukulu ne tugenda okuziika teyaziika kakati ssaawa zino nze bisirikirwa ekisinga okunnuma abantu gwe mutaaziika kababa abo abaana boolaba temumanyi na muntu kati muziikula mutya amalaala ago nayiyanga bwe nsobola ne nzimba amalaala ago goolaba tewali mukazi azaala mwana yannyambako yadde akasawo ka seminti baabazaala jagala mukozese simple logic mwenga mmwe Pawulo yalina omukyala mu kyalo gwe namusanga naye Maria yamuzaalamu omwana ogwo waliwo omukyala gw'owasa mu kyalo n'omuwa amaka n'omuwa emmotoka n'atazaala baana bamala mu lubuto nze nali mukyala we omwana yabula naye bo baaleetanga abaana abato bo kye batamanya nti ffe twatambulanga mu bagainos okunoonya omwana bagaino ne bakonfaminga ne bagamba Pawulo omukisa wagwina ng'okyali muto nga tonnanywa bintu bino bikuwonoonye olina low sperm count gaino omunantuza n'angamba noonya omusajja oba oyagala okuzaala omwana I couldn't naye omusajja bwe yafa ne banvuma ne ngamba kati omusajja yenna agwa mu tageti kati wannanga nti anjagala nzaala ki ye mwana oyo gwe nazaala ne bwe banaasimula Kafeero ne bamugjawo eggumba bajja kuswala ng'abaana ki okusinziira ku Robin ategeezezza n'agamba nti ettaka eryogerwako era erikaanira okwaziikibwa Paul Job Kafeero agamba terisobola kutundibwa olw'ensonga ekyapa yakirina tewali mulala alina kyapa kya ttaka eryo omwami oyo bwe
yali afa ng'abuzaayo eddakiika ndowooza nga 3 mwezi tuli mulago yatunula bw'ati waggulu n'agamba Nabutono tuli luddawa yali nga mpita nnyo amannya agali nga katemba bw'omumanyi ne mugamba tuli mulago n'ambuuza nsambya tuvuddeyo ne mugamba tuvuddeyo n'aŋŋamba ŋŋenda kufa n'aŋŋamba naye omanyi kye bayita okufa nga abaana toyina kika ky'obalekeseemu kitegeerekeka ekyo ŋŋenze kinnuma n'agamba Mukama ŋŋenze nkukkuluma ompadde buli kimu naye sirese musaayi gwa bisirikirwa mu baana bange ani alirwanirira abaana bange kyalava mu assurance awo ng'agenda ne mugaba Pawulo oba onzaddemu oba tonzaddeemu obadde mukwano gwange omwana alijja gyendi aliba yeetaaga obuyambi nga mbusobola sigenda kuvaamu era kyeyava ŋŋamba naŋŋamba Robina kuuma ekyapa we neebase manyi bagenda kujjako buli kintu bakitwale neerwana nga bw'osobola balemu okutunda we neebase era ekyapa ekyo kuba nabawulidde nga bayomba nti simanya baswazi baatunda ettaka eryo Pawulo kwe yeebase ekyapa kiri mu mikono gyange siteekangako yadde olukoba yadde okutundako kwota y'ettaka era bakimanye leero nti ne bwe bakeera kunkuba katayimbwa ku mutwe ne banzita ekyapa kiri mu mikono gy'abannamateeka ettaka eryo lyampeebwa liriko ebiragiro. Okusinziira kw'omukyala wa Bina Bisirikirwa eyali muninkini wa Paul Job Kafeero agamba nti ab'ekika kya Paul Job Kafeero be bayagala okusimulayo mpozi ebisigalira bye bakolereko ebyawongo so si baana sikumujjako ndagabutonde gye baagala kuba singa ndagabutonde gye baagala waliwo Nantongo ye yali adda ku Pawulo yalina omwana bamuyita Simon duplicate keba enjogeranga ne bw'omukeko mabegawo omuzindaalo wali n'ayogera olowooza Pawulo azuukidde ndagabutonde y'abo abantu ababiri mbeekakasa naye bwe baba bagiganye no DNA ey'oku nsi n'obalaba nga they are insisting okugenda okusima amalaalo gali ekigendererwa kyabyo byawongo naŋŋanga yalina ebyawongo biyitirivu ne bw'ogenda wali emakindi ewuwa amasabo gonna gajjudde naŋŋanga bw'amala okubba ebintu bya Kafeero omuzimu gwamutabukira ne gusulanga nga gumutuga ng'asula akuba nduulu kati bw'afa omuzimu gwasigala gubabonyaabonya buli lunaku banoonya batuuka batya ku bijja wali kubanga jjukira tebalinawo access tebaaziika omuntu baamwegaana mu bulamu kakati bakozesezza bano abaana mbu bagende baziikule befuule mbu bagenda kujjako ndagabutonde ya Pawulo bo bagende bakolereyo sitaani era ntwala omukisa guno gamba bannakyaggwe abantu b'e Masaaba abantu bano temubaganya kusima muntu wammwe. Okusinziira ku mukyala Bisirikirwa waliwo ebibuuzo bye tubadde twebuuza yasobodde okubeera mpozi ng'akiddamu bangi badde beebuuza nti kijja kitya nti Pawulo Kafeero teyalaama okusinziira ku Bisirikirwa akugamba nti Pawulo yalaama naye ekiraamo kye akirina ye mukulu amanyiddwa nga Junior Kisanja musajja wa NRM. Jjukira bulungi Pawulo yalaama nga mulamu Pawulo omusika yamulitandaba Simon najja n'amukwata mu ngalo n'amugamba Simon gwe musika wange nkuwadde obusika bwange okulembere banno naye siina kyabugagga kyenkulekedde ekyobugagga kyenkulekedde bye bigambo byendese mu ntambi sirina saati gyenkuwadde yadde engatto n'agamba nze sibadde na kyakitange kyonna mu nsi naye obuntu bulamu bwe bwandera ne buntuusa wano njagala mube bantu balamu muwulire abantu mubaagale temubbanga bwe mubanga mulina kye mwebuuza nga temuyina ssente mwegayiriranga abatembeeyi abatambuza obutambi ne babateerako ebigambo byembuuliridde ensi bigenda bbalera Pawulo bw'amala okulaama vabali ng'atunuulidde omwana we atudde bw'ati mukutte kyeyava ŋŋamba nti Nabutono mpa akakalaamu n'akapapula n'awandiika ebintu ebyo nga bwe yabyogera bw'amala obbiraama nze nali mmanyi asaaga ne nkwata ekiraamo bwe nti n'enseka ne mugamba toyina bintu olowooza ensi enenzikiririzaamu nga ntaddeyo ekiraamo kino n'aŋŋamba ekyobugagga kye mbadde nakyo nakiraama dda nti onziikanga n'endongo yange sina kyabugagga kiki kirala kakati we wayingirira omuvubuka gwe bayita Junior mwe mumuyita oba Kisanja n'atambula ennyo ne Pulezidenti Hillary omuvubuka oyo yalina ekiraamo kya Pawulo rongozi zino zonna zeetoolerera ku bintu bya bugagga singa yavaayo n'alambulula ekiraamo ky'omufu tibannanga ekiraamo kiikino naye omusajja talina kyabugagga kye yabawa abaana bano bandibadde tebabeera na mirugube gisima malaalo kuba bandibadde bawa eddaame lya kitaabwe ekitiibwa naye Kisanja yatuula n'ekiraamo omuzimu ne gumbeerako buli kaseera nga guŋŋamba munjabize olumbe bw'omukubira amasimu tagakwata era ensonga enzigi eyo yakumusima era omuntu alina okulinnya ku ttaka alina okuba nga nsabye olukusa kubanga ekyapa nze nkirina eyeba trespass okugenda ku ttaka eritali liriyo ekyapa nze nkirina ono ye Wolokoso mu Weekend Taxi.